oludda oluvuganya gavumenti ya Uganda lwandibanga lupondoose ku nnongoosereza ezeetaagibwa okukolebwa mu mateeka agafuga ebyokulonda n'ekigendererwa eky'okufuna akalulu ak'amazima n'obwenkanya akandibadde nnantagambwa kabinga ekkuba eriva mu ffumbiro. Abamu ku bakulembeze b'oludda oluvuganya gavumenti ya Uganda bagamba nti obudde bwandibanga bugenze nga tekikyasobokera ddala okwanjula ennongoosereza zino mu paalamenti ne zikolebwako ate nga bulijjo bbugubugu simulira essanja teriggiisa mmere. Kinajjukirwa nti mu 2023 yali akulira oludda oluvuganya gavumenti ow'ekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba yakuŋŋaanya ab'oludda oluvuganya gavumenti ku hoteri ya Commonwealth Resort e Munyonyo okukubaganya ebirowoozo ku nnongoosereza ezeetaagibwa okukolebwa mu mateeka gano. Wabula obukulembeze bw'ekibiina ekya National Unity Platform nga kye kibiina ekikulembera oludda oluvuganya gavumenti bwayimiriza enteekateeka eno nga bugamba nti ennongoosereza amateeka g'ebyokulonda tezijja kukola nga gavumenti ya NRM yekyali mu buyinza nti nga kuba kutengejjera busanga asaba oluwanga obulamu. Gavumenti ya kuno mu kiseera kino ine ennongoosereza mu mateeka zerowoozaako okwanjula mu paalamenti ssaawa yonna okuva kati nga zino nno ze zaanyizizza ab'oludda oluvuganya gavumenti kyokka nga ate nabo tebalina nteekateeka yonna ey'okwanjula ennongoosereza zaabwe okwaŋŋanga ezo eza gavumenti. Ssaabawolereza oludda oluvuganya gavumenti mu paalamenti Wilfred Nwagaba agambye nti obudde buyise. Ekituufu nti twali baakubireeta kandi no nga yakatandika era kyetwabeera ne leader of opposition Mathias Mpuuga naye n'angamba tuyimirire mu konti kubanga pati yali tekiblessings so ne tusirika naye kyemanyi it is now too late gamba nti babiveeko naye tebabeera excited nakaliko opposition yekakozeeko naye ekizibu kyolina kujjukira nti nambazi zaffe ntono nnyo katulinde bye banaleeta tujja kubyempuruvingamu naye kusaidi yaffe kati tulete. Ye nampala wa FDC mu paalamenti Yusufu Nsibambi agambye nti embeera nga bweri tebakyategeera bigenda mu maaso baasigala kutunula butunuzi okutuusa ensi lw'enaanunulwa. Kakati ebintu ebyo byonna bye twogerako gyebiri bimanyiddwa. Supreme Court yabiteekawo ebintu 10 n'ebirambika mu lukangaga mutereze kino. Kati ekigenda mu maaso twata akitegeera kati omukulu ali mu baaside yali mu biki. Kakati basically tulina ekizibu kinene n'ekikemo kinene Katonda kyeyatuwa ku gavumenti y'enaare. Essuubi Uganda tezaaliddwa leero. Era abakyamu abayaaye bye bakoze tujja bitereeza. Naye tetujja bitereeza mu mbeera gye baagala tubitereerezeemu ng'ate batuleetera bizibu bikola ki. So tujja bitereeza mu mbeera eri proper. Naye tetujja kubitereeza kakati nga bo balowooza. Ssaabawandiisi wa Jema Muhammad Kateregga y'obuzibu abutadde ku kibiina ekya NUP ekikulembera oludda oluvuganya gavumenti nti kyalemererwa okukulemberamu enteekateeka ey'okubaga ennongoosereza amateeka agafuga ebyokulonda. Baganda baffe bakama baffe mu opposition ye NUP era be balina okutukulembera mu kino okusobola okukireeta ku floor ya parliament oba nekiteesebwako naye bo bwe batyo balaba era bakisala okubeera nga batukulembera mu mbeera efaanagana bwetyo. Alternative endala eriwo gye tukyapushinga ya iPod kuyisa mu iPod ye naye ennaku zino etambula ewenyera olw'ensonga ezitali zimu zeetaaga okubeera nga zikola ki nga zigonjoolwa. Nze ndowooza nti nno kikulu nnyo okubeera nga tugenda mu kalulu kano nga tulina enkyukakyuka mu mateeka agafuga ebyokulonda. Kujjako nga abantu tebali serious ku kyokubeera nga bakyusa gavumenti eno naye bwe tuba nga tulowooza nti tujja gikyusa nga tuyita mu kalulu bingi bye twetaaga okubeera nga tukolako kubeera nga akalulu kabeera free and fair. Mu kiseera kino kamishona wa paalamenti w'ekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba aliko ebbago lyateekateeka nga lisuubirwa okwanjulwa mu paalamenti essaawa yonna nga lirimu ennongoosereza amateeka agafuga ebyokulonda Uganda nti bw'eriba yakufuna kalulu akaliko yaddeko. Mathias Mpuuga Nsamba gye buvuddeko yategeeza ensi eno nti ab'oludda oluvuganya gavumenti okwogera obwogezi ku nnongoosereza zino n'okuvumirira akakiiko k'ebyokulonda ng'ate tewali nnongoosereza zonna zanjuddwa eri paalamenti kiba kyabwewussa na kumala biseera.
Ssemateeka yakolebwa mu 1995 yakolebwa ng'ennono ya president agenda okumala ebisanja 2 ne bwobeera mu byotya ebisanja 2 bwe biggweerako yatuba tukoze eki tuba tukuwonye tibalowoozaako nti bajja kubeerawo omuntu akwata obuyinza agambe nti nze okutuusa okufa amiina kasa twajjaho ebisanja kuba president okwo kukkanya kw'abannayuganda abaakwa ssemateeka oyo kuba kuyiise kubanga eyo y'empagi enkulu eya wakati Sseddugge eyali yeesibye ssemateeka oyo abaagala Uganda egende mu maaso ng'ekola n'ebyobufuzi ebisibaga ssemateeka w'abaana n'abazzukulu ssemateeka alina okuddamu okutuuka ayogere ku bintu bingi nnyo omuli ebisanja omuli ogaba n'obuyinza tukkiriza nti enkola ya decentralization eri okusaawa eno yasigala ku lupapula naye mu nkola yayiika debate erina okujja simanyi lwaki bannabyabufuzi bagyewala nga bagyogerako bwogezi mukaama ekigendo ky'ebyobufuzi kukyusa nsi kukola kituufu kugolola bisobye nina okulowooza nti ebintu bingi bisobye emyaka egiyise egisukka mu 3 omulembe guno gulina okufuna consensus empya. Poliisi mu Kampala n'emiriraano etandise okunoonyereza ku kivuddeko obubenje bw'omuliro obuguddewo mu kiro ekikeesezza olwaleero mu ngeri y'ebigwawo tebiraga waddiga kyava atambula n'omwana gwe. Mu kabenje akasoosa omuliro gukutte ekisulo ky'abayizi abalenzi ab'essomero erya Kakungulu Memorial Secondary Ekibuli wabula eky'omukisa mpaawo omuyizi afunye mutawaana gw'amaanyi weewaawo ebintu by'abayizi bisaanyeewo mu Nabambulo ono. Omuliro guno gukutte bwe zibadde zisemberera okwera ssaawa nga 7 ey'amatumbi budde ng'abayizi ab'Akakungulu Memorial abalenzi mu kisulo kino ng'abamu babadde bakyasoma nga n'abalala basemberera okwebaka. Omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Luka Owesigire agambye nti poliisi etuuseeyo mu budde n'eyambako okuzikiriza omuliro guno okugumala amampaati agatambuza ekkovu n'ekitanga eri n'asengejja. Kigambibwa omuliro ogusoose gubadde okusaawa 6 ez'okumakya ku Kakungulu Memorial School esangibwa Ekibuli wano Makindye Division mu Kampala ng'omuliro guno gukutte dormitory oba ekisulo eky'abayizi abalenzi abali mu siniya ey'okusatu era nga kibaddemu abayizi 52. Eky'omukisa omulungi tewali n'omu afiiridde mu muliro guno okuggyako omwana omu afunye ebisago ebitali by'amaanyi naye ng'asobodde okuweebwa obujjanjabi obw'amangu ddala. Tunamanya gwavudde ku ki naye ng'okunoonyereza kukyagenda mu maaso. Akabenje akalala ak'omuliro kabadde ku kitebe ekya munisipaali ey'Entebbe ng'omuliro gwokezza akayumba omufumbirwa emmere era ebintu ebiwerako biyidde ne bifuuka muyonga. Amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Luka Owesigire agambye nti eky'omukisa poliisi naye edduukiridde mangu ddala omuliro guno ne gutalanda era alabudde abantu okwerinda ennyo omuliro. Omuliro gukutte akayumba mubadde mufumbirwa emmere ketegedde nti nno nanyiniko ye Miss Rose. Ebintu bingi omuli emmere n'ebintu ebikozesebwa okufumba emmere byonoonese era nga poliisi esobodde era nabo okudduukirira nesobola okuba nti nezikiza omuliro guno. Twagala okwebaza abazinyamooto okuva mu kitongo mu department yaffe eya Fire Prevention and Rescue Services abasobodde okuddukira emiliro gino gyombi ne basobola ogizikiza. Era nga twagala okusaba abantu okubeera abeegendereza n'okulaba nti nno bategeeza ku byokwerinda wabaawo omuliro gwonna ogwa gubaluseewo. Manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange. Ddembe lyo akutusibako Nana Herbal Mouthwash ly'eddagala ettuufu ye nnakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kutiya musange mu famasi zonna. Yakakasibwa National Drug Authority nga bali wamu ne langi wa Global aleetawo enjawulo ku bisenge. Weefunire langi ya Global ku hardware yonna ekuli okumpi. Global Paint, a reliable product. nga bali wamu ne Baluswata Property Consultants batunda ettaka ku nguudo zonna eziyingira n'okufuluma ekibuga. Va mu by'ettaka lyakulukuta ennyumba ya kyama basange ku ofiisi yaabwe Kyengera opposite Orange City essimu 0704 80 1905. Buvunaanyizibwa obwoyo omugenzi gw'abalesewo okutuukiriza ekiraamo okusasula amabanja agalese nga munnamateeka Simon Kiggundu bw'annyonnyola. Mu buvunaanyizibwa bw'oyo abeera yalondebwa oba yanokolwayo mu kiraamo kubeera ng'atuukiriza ekiraamo ky'omugenzi mulimu n'okubeera ng'asasula amabanja omugenzi g'abalese ku nsi. Omuntu oyo tagasasula nga ssente azijja mu nsawo ye nedda abula akwata ku bintu omugenzi by'abeera yaleka oba ensimbi enkalu bwe ziba bwe ziri
omugenzi yazirekawo ne basasula amabanja ago. Era singa ekintu kibuusibwa amaaso ne bagenda mu maaso okugaba ebintu, gwe abeera afunye omugabo ogwo nga gwasingibwa kikakatako okusasula ebbanja eryo kubeera bakkiriza omugabo ogwo ng'ate gwasingibwa. Naye singa kibeera nga ebintu ebiriwo tebimala kusasula mabanja, bateekawo enteekateeka ne bagasasula mu mitendera, era gagabeera gasigalidde nga tegasasuddwa ng'ebintu biweddewo gaba gafudde n'ennyinigo era gaba tegajja kusasulwa. Ekitongole ekikulembera ekibuga ekikulu Kampala ekya Kampala Capital State Authority kiteeseteese okusalawo ekyenkomerero ku ttaka kwe banaateeka ekifo kasasiro ow'omu Kampala wanaakuŋŋaanyizibwanga oluvannyuma lw'okwenyoola okumala akaseera nga tebasalawo ku nsonga eno efuukidde ddala musango gwa ntamu ogubuulirwa n'omugenyi. Okuva ekifo ky'ekiteezi lwe kyagwamu Nabe Kasasiro yali yakola olusozi bwe yabumbulukuka n'atta abantu, Kampala akyali ku kigezo eky'amaanyi nga tewakyali kifo kyankalakkalira we bayiwa Kasasiro, era buli w'okuba eriiso Kasasiro yeetuumye nga ne Kampala n'okuwunyaawunya. Wazzeewo okutyantya abantu mu kibuga ekikulu Kampala bandirumbibwa ebirwadde ebiva ku buligo olw'ekivundu ekisusse okuva ku ntuumu za Kasasiro eziyitiridde mu kibuga ekikulu Kampala. Bw'otuuka mu kibuga Kampala naddala mu gombola y'Erubaga, buli w'oyita amaaso gaggukira ku ntuumu eza Kasasiro ezivaamu n'ekivundu eky'amaanyi, ng'ate ezimu ziri ku butale abantu gye bagula ebyokulya, endala ziri kumpi n'amaduuka g'abantu. Ebitundu ebisinga okuba mu Kasasiro mu kiseera kino kwe kuli Wakaliga, Naakulabye, Kasubi, Lugala n'ebitundu ebirala, ng'eno entuumu za Kasasiro zitandise n'okulya amakubo. Okusinziira ku bakulembeze ba KCCA, amaanyi ag'okuyoola Kasasiro babadde bagatadde nnyo mu masekkati ga Kampala, naye nga kati abali ebbali w'ekibuga ate be bali mu katuubagiro ka Kasasiro akanene. Minisita wa Kampala Jatina Bengo Minsa Kabanda agambye nti balina ennaku 2 olwaleero oba enkya okufuna ettaka we bagenda okuyiwa Kasasiro. Enteekateeka mbadde sina kukimanyi ekirobaga ntono kiri kwate tuli nnyo mu Central Division Business Community naye ng'era gye tubadde tutwala gye tutwala omukola naye nga tugenda kufanirazinga ekyettaka kyemmanyi olwaleero oba enkya tufune new dumping site eri obumpiko nga bwe tukyali tugezaako n'okukola ku abagenda okugatta vayo Kasasiro atulaberera ekinaaba kigenze mu maaso naye nga tubiriko tetwebase. Gavumenti ya Uganda ekakasizza nti tegenda kussa mukono ku bakwatamundu abali e Kalamojja kubanga bano bannattabula bennyini abamalako bannansi emirembe. Omusasi waffe omulongo Kato Dennis Rwandagga y'abirina. Okuva ekikweto kino ekimanyiddwa nga usalama kwa wote kyatandikibwawo mu 2021 n'ekigendero eky'okujja emmundu ku Bakalamojja abali beefudde ebbereje mu bbendo bino ne Kalamojja, emmundu omutwalo gumu mu 17 zezakajjibwa mu Bakalamojja mu bbendo bino ne Kalamojja, so nga ate amasasi 9 mu 2017 ge gaakajjibwa mu bamukwatamundu bano, nga mu mbeera eyo bano badde bazikozesa emmundu zino okubba ebintu ebitali bimugambanga ebisolo n'okutuusa obulabe ku bantu ababa n'ensimbi. Okusinziira ku Major General Don Nabassa babadde agerako ne bannamawulire nkyaleero ku kitebe ky'amagye ekimanyiddwa nga 3rd Infantry Division ekisangibwa mu kibuga Moroto mu Kalamojja, ategeezezza nti ente emitwalo 5,353 ze zaakajjibwa mu mikono gy'abakyamu okuddizibwa bannyinizo, wabula n'ategeezezza nti wakati mu kulwanagana okulaba nga abantu bano Abakalamojja abakyamu baggyibwako emmundu bangi ku bo battiddwa, ekintu kye bataayagala mu kutandika. Over 53,253 livestock have been recovered during these operations. Raiders have seized, and what we actually face now is thefts. No more rustling. The difference here being, rustling, of course, involves large herds of cattle, but these days, it's just thefts. Unfortunately, currently recovery stands at about 98%. Ono ategeezza nti bukyanga ekikweto kino kitandika mu mwaka 2021 abantu 2,931 be baakakwatibwa, nga bangi ku bano batwaliddwa mu mbuga z'amateeka okuvunaanibwa nga kwabo abaakasimbibwa mu mbuga z'amateeka era ne bawozesebwa mu kkooti z'amagye bali 2,991. Brigadier General Felix Laije nga ye mwogezi wa PDF ategeeza bannamawulire nti ebikweto bino bikyagenda mu maaso, wabula n'ategeeza nti waliwo emirembe n'ebintu ebirala bingi ebirungi ebituukiddwako bukyanga ekikweto kino.
Weebale nnyo musasi waffe Kato Dennis Luwandagga. Obulamu bwe bugagga kutuusibwako Rwenzori Minowota geefunire olwaleero amazzi ga Rwenzori agajjudde ebirungo by'obutonde okuva mu maka ga Rwenzori kampuni ya Coca-Cola. Dr. Tom Senkungu annyonnyola ebiviirako abakyala okulumizibwa nga bagenze mu mbeera zaabwe ez'obutonde era alabudde nti omukyala obulumi bwe busukka asobola n'okukosebwa. Obulumi buno butera kuba bungi mu bantu abatera okuvaamu omusaayi nga mungi n'abalala abo batandika okulwala omwezi nga bakyali bato. Kati no omuntu oba afunye ng'afuna nnyo obulumi buno okulumizibwa nnyo kuno nga n'agenda mu nsonga ze kyalibadde kirungi omuntu ono n'afuba okulaba ng'agenda ne bamukebera mangu asobole okutegeera lwaki akifuna kubanga kati katwala ekyokulabirako singa kiva mu kuba ng'ofuna zi infections zino nga zezireetedde ekintu ekyo zisobola okuleetera enseke z'okwekwata ate leeta mu maaso eyo n'ofuna embuto mu nseke saati bebeera nga bizimba mu nabaana bisobola n'okwonoona nabaana ekiseera ekituuka ng'oyagala okufuna olubuto ne lugaana.